like nembaga mamayo muntu bobere nnyo wano oba okulira no mu Kampala otuuka si malala n'otuuka gwe nolowooza ensi yonna yonna eri bwetu bwekola ki bwetambula n'otandika n'okuza abantu bakabya kajanja ebitundu bingi kati omukulembeze yabadde kaze n'ekitundu kye nagendamu kiri sides eyo Bunyoli munda eyo sides eyo kuba twayita eyo ne tukwata eridde Mbale ne tuva eyo ne tukwata ekkubo twayingira munda eyo kati nga tuvuga railway line kati omusajja yatugamba tugenda kwetoola railway eyo emirundi 5 kati nga nekyategeeza sikitegera ne buli we twagendanga ng'okudda tuddamu ne tubuuka leero ne tugenda ne tukudda tuddamu ne tubuuka leero ninga tetuli mu kifo kirala paka etwatuka gye tukola ki gye tulaga so gye tulaga nasula ennaku 2 salabako ku masannyalaze tegaliyo n'enteekateeka z'okuba nti gajja tezikola ki teziriyo kubanga kyokka nekiri fani gye natuuka nga tewaliyo bino ebigundi by'amasannyalaze bino ebiwanvu ennyo ebyo eby'ebyuma ebigatwala ebiraga nti galina gye gafuluma okugenda ebibiri kati rural urbanization eriwa kati byo gye ebiri ebiraga nti amasannyalaze galina gye galaga mu nsi endala etali eno yaffe so naye nga ate bwe babisimbawo tegaliyo bakoma kulaba akafaananyi hatari tabu danger nga biyitawo buyisi kati ndi wasanyu nnyo nti mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu wasobodde okuba nti watuseko embeera ya bwetyo weeri kati omuntu anankayanyanga nja kumulaganga ka video ko kati nina kye nalabye Badoogu City ate bo baagudde ku kiwempe anti kati kibeera bwe kiti Dani Magic yakiridde fumbiro kibeera bwe kiti ekintu Dayas bubutuuka wantu we watyo wasobola okubeerawo rooms ezirimu ebitanda oba emifaliso lumu nga 4-5 kitegeera kati ate mwe namba yammwe eba nnene gwe otugamba nti olabye ebintu mu ndongo eno ekyo si ky'amakulu wadde oyagala ozibirize nga tobiraba ebintu bingi birabe naffe tulabe oyo ne Santosi va ku bantu let people be ate people be nga nabo bali ku bantu balala it's okay tekigaana omanyi obuzibu bwe muyina keera kumakya ng'oli yakola ekintu n'otandika okukolima bwe bwali obudde bwe omuleko omuntu abeere kyateekeddwa okubeera temukolima kati ogamba mbu n'olabye ebintu mu ndongo eno ani atabirabye kati gwe zaffe tubeeramu nga tuzibiridde ati kati mwe mulina omukisa guli gumu aba artist babawaayo buwi okutuwaayo ki sente ani artist gwali olibira nkera ku makyanti ampadde twaitwadde conference ba artist abamu babaagala oba interview munnange munene nkubuulire nze artist okwata nampa sikikoleredde leero nti wansanga mbono kugamba nti era I've worked my way down to those artists sigambye nti nno omanyi singa bali abalala abajja n'atega wati amagalo ekizibu kimu nze nedda antonga tamubali bw'oyagala kuba kuva mabega ozzo kikoleredde kati kibanga kati nze waliwo omuntu asobola okunsanga ategeze kati nga walaba show ya saa ya Friday kati olina ajja ku Friday ngalaba nina oba omulyango gwe bampadde balaba alina wantu wendi n'atamanya nti nze nkikoleredde kyengezako kulaga kitegeze kiba kyabwereere tutambuza music anti kyenkugambye kyebuli kyabadde kugamba kitongeza mu aba ate da kyenkunyirira kyekirira kyenkugambye nti ebizibu bibadde mu ndongo naye time etuuka nga kati gwe watuuka oli kusereza ligenda mugga nga we nasereza eryani kati wooli sofa babo biboze bitagatta wewe bibozi byagubye munywanga mutamidde wakati munywanga mutamidde temuwulira olavo gabye deda yazika kuleke sija kukaza baso bakamera kwa misajja gwetodi oli mu masomero ki nguge mu nsiro na kabaka aliyomu ate oli argument jozem ati kigamba bato bado kikayaje kabaka aliyomu oli argument nkugambye tuva wano tugenda wa kabaka nombuuza kabaka kine kugamba king sikubiza kabaka kinkubuziza kabaka yabadde kyategese eki nenkugamba king sahano ngamba ati era okitegedde king nenkubuuza mu Luganda king kitegeeza ki nenkugamba kabaka aliyo mu buyogezi ati argument jiveeko ujja kweswa era bagenda mubemeza gwaswadde kuboli bwanagenda ku Google nateka munti kabaka bagenda letirawo Ronald Mwenda Mutebi da gundi kyenkubuuziza don't jenjira argument nkubuuzize ekigambo king mu Luganda kitegeeza ki nze simanyi Luzungu Gatsina manya cha Luganda ekyoluzungu kyo kitegeeza ki okay tuli ku Truth Media go subscribe follow akasajja kankanya buli dakiika gyembeera nako tekanzikiriza kuwummulo bakola byetekeddwa kukola naye nga tuli ku climax
wetutudde oluna machaga leero ni n'omukulu Musa. Yes, Musa lunaku lwakubiri nga twabasuubiza lwakubiri kegwake ketonye tulina okubanga ekintu kye tubatuusaako. Tugenda nno ku leero press conference ya King Saha wetulaga okuva wano wenyini nyini kasatu tukano wetu mtulaba tugenda kubeera live nga tuli ku press conference aya mukama atuyamba tukwatireko but we going live nga tuli ku press conference oluva wano tugenda wa King Saha. Yes, nabadde ne Shida ku lunaku. Shida omumanyi? Shida? Shiba gwe manyi. Shida. Sibamanya. One of the female promoters aba bivulundoze biwera kati ngabi emyaka nga kati ngesa tuwena abadde ku kido kya Guni nali naye ku rock actually muganda wa Hafi FPOs. Nali naye ku lunaku lw'omukaaga ekiro kati waba muganda wa Hafi awukinga katako okumumanya ogera mulabera ne leero mumanyi like erinnya lyo badde tumanyi so nali naye nantegeeza mu butongole then nelero ku macha ne bansindikira Gune bangamba Wasaha tukwagalayo so I'll be there kinka katako kubere Wasaha ku Rokutano luno agenda kubera ku cricket of Lugogo fenna tubeereyo tulabenga ebintu bitambula bulungi. King Saha yagenda kubera cricket of tengejo badde kushidolya ezo zante yagenda kubera cricket. King Saha agenda kubera nalabye Apple Furniture yaguze tables nalabye bana abaana ababuuza nga bakona emitwe webati Kyagulanya ayinayo emmeeza. Definitely ayinayo emmeeza. Nalabye abaana abakona emitwe bazi ne bamubeeramu. Nalabye Palaso mu rehearsal hanga awanda kufa bufi. Palaso Makdiabani nalabye Best Vibes oyo yalina okuba kimukakatako. Bafana nalabye Bafana kyabadde gumite kati time yatuuse ate already nyini rehearsals nyini show ngate yali mu kunyumirwa bunyumirwa okuba bukubi yo kitegeera vibe yabadde gumite. Abantu abaguze tables abaguze tickets nalabye abatambula muko omuntu kinno omunajira ngamba oyina mu ticket yawo abantu bali mugula ticket nga bamusanze ne mukubo ticket ezo nno zimanyi okuggwa kituufu naye kati njogera ku bintu binalabye bibadde bijja bikolebwa and I loved every moment ndowooza tujitamuze paka tunatuuka ku show ya Kutano luno tekyali nti no 23 this Friday tugenda kubera cricket oval nga ekitu kikubwa kigalwawo kigira buli kimu nga kikolebwa mu nkolwa entuufu endongo entuufu ekifo ekituufu abantu abatuufu mu nkola entuufu ey'endongo so awe tugenda okubeera so Musa buuza ku bantu okay it's okay what we're babuuza it's okay ndoza tutandikire ku gundi abantu nibabuuzaako singa balibeera bulungi. Okay. President weekend yabadde yakomawo kewaka n'abeerawo n'olunaku lwagenza okukyolwa John Mande twalabye njagala osooke otumenyeremenyeremuko president gyali embeera gyalimu endya gyalya waali mu kusula olyoka otegeere nti nno nti ye yatuuse ku muntu wa wansi. Waliwo abakola campaign nga bayita waggulu ebyalo bayitamu biyite bwe bati tebamanya mbeera bantu gye balimu. Campaign z'omulundi guno President Kyagulanyi ajjeyo ekituufu embeera y'abantu gye balimu n'otuuka mu district nga looje erimu ey'akabi nga looje erimu ey'akabi. My God. Nze ndowooza eno yeba kindoza bwe bubo obuyimba bw'omu Katangooba. Obuyimba ate nabo munda abaana babulongoosa bubalobeka bubi wabweru naye munda buba bwa tabbu. Kugamba geto yawa natunuulidde eri ne ŋŋamba ebisenge tebyatuuka kwegamba nga loogi erimu ey'akabi batuuse mu kiro ne banoonya we basula okufuna abantu abadde nga wakabi president wateekuddwa okusula. Kati kandandikirawo ku nsonga y'ebisenge obutatuuka. Bulogers bwe butyo most of the time oli abeera n'ekyangaala kye azimba ekifo nga kiringa kyangaala then n'ateekamu bu plywood ne zitandika okwawula buluumuluumu. Nabisangako eyo ku bizinga babekamu ku bizinga eyo bubeera bu plywood nga bwawula luumu ku luumu.
Wabula emu ku binjagaza ennyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu ye at least yagezezaako ekintu kye mbadde nga ntoba nga nkaana nnyo n'abantu. Wanze nkuzenze nkaana nnyo n'abantu nga mbaga mu Uganda mulimu ebitundu nga tebirina masannyalaze, mulimu ebitundu nga alina leediyo ali omu chairman, leediyo eyo y'amanda nga yalina omukisa ogugendako mu tawuni ebaliraanye n'afuna amanda ago n'agateeka mu kaleediyo. Kati nga tekuli kalina TV, teri sola, teri ki nga buli omu ali bibye. Nenga abantu bagamba mbu tekisoboka. Like nembagamba manyi omuntu bw'obeera ennyo wano oba okulira wano mu Kampala otuuka si malala naye otuuka gwe n'olowooza ensi yonna yonna eri bwetyo bwekola ki bwetambula. N'otandika n'okuza abantu bakabya kajanja. Ebitundu bingi. Kati omukulembeze yabaddewo kaze n'ekitundu kye nagendamu kiri sayidi z'eyo Bunyoli. Munda eyo sayidi z'eyo kuba twayita eyo ne tukwata eridda Embaale ne tuva eyo then ne tukwata ekkubo twayingira munda eyo kati nga tuvuga railway line. Kati omusajja yatugamba tugenda kwetoola railway eyo emirundi 5 kati nga nekyategeeza sikitegera. Ne buli we twagendanga ng'okudda tuddamu ne tubuuka leero. Ne tugenda ne tukudda ne tuddamu ne tubuuka leero. Ninga tetuli mu kifo kirala paka etwatuka gye tukola ki gye tulaga. So gye tulaga nasula ennaku 2 saalabako ku masannyalaze. Tegaliyo n'enteekateeka z'okuba nti gajja tezikola ki teziriyo kubanga kyokka nekiri fani gye natuuka nga tewaliyo bino ebigundi by'amasannyalaze bino ebiwanvu ennyo eby'ebyuma ebigatwala ebiraga nti galina gye gafuluma okugenda ebibiri kati rural urbanization eriwa wano kati byo gye ebiri ebiraga nti amasannyalaze galina gye galaga mu nsi endala etali eno yaffe so naye nga ate bwe babisimbawo tegaliiwo bakoma kulaba akafaananyi hatari tabu danger nga biyitawo buyisi kati ndi wasanyu nnyo nti mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu wasobodde okuba nti watuseko embeera ya bwetyo weeri kati omuntu anankayanyanga nja kumulaganga ka vidiyoko kati nina kye nalabye badde ogusite ate bo baagudde ku kiwempe anti kati kibeera bwe Dani Magic yakiridde fumbiro kibeera bwe kiti ekintu dayasi bubutuuka wantu we watyo wasobola okubeerawo rooms ezirimu ebitanda oba emifaliso lumu nga 4 oba 5 kitegeera kati ate mwe namba yammwe eba nnene bw'oli tasobola kuteekateeka kitundu ekikyali mu masannyalaze oli tasobola teekateeka lumu 10 okitegedde kibeera ate omukulembeze abeerako abantu abali more than 100 kitegeera ate osobola teekateeka lumu 10 asobola okubeerawo ne lumu ze ezirimu omutanda n'omufaliso lumu nga 4 endala nga zirimu emifaliso naye nga giri wansi lumu nga 5 kati ogenda okubendingapo nga zona muzikoze ki muzimazeewo kati abasigadde baba balina kugwa wansi nga n'ekyokwebikka tewali okitegedde kuba jjukira oli tagenda kuteekawo ezo luumu zonna nga talina masannyalaze talina yadde sola talina nti ne generator teyabaddewo kuba bali badde bakuboleza ki nalaba Prime Minister ng'ayimiridde mu church wakati ng'agamba abantu nti Uganda eri one of the 5 fast developing countries nga amazzi gayingira mu bizimbe mu kibuga mu mayumba g'abantu soko vene mu kibuga njagala tusooka tutunuulira ekifaananyi kye nalabye ekyeyo eri kati dayasi ekifaananyi yayimirira mu church ekifaananyi kye mutunuulidde singa omukulembeze yabadde n'obudde lwakuba nti no abeera fixed no kyentegeeza abeera fixed nga alina bingi by'alina okukwasaganya bali kulaze ku masomero g'omu bitundu ebyo n'olaba gega amasomero genda kugambako dayasi okuba nti no bateekawo sina kateni bali muti gwe gwawula nti kati P4 mutunule eri P1 etunule eno P6 mwe mutunule eno nti otuna east west north south ebibiina ne mutandika okukola ki okusoma kati ngwa P6 awulira wa P1 kyasoma wa P1 awulira wa P6 kyasoma kyekimu ku wa P2 kyekimu ku wa P4 okitegeera nti kati nolabanga omwana ali confused obongo abo feeding ebintu bingi at the same time ebintu ebyo ebibiina ebyenjawulo so eggwanga lyaffe liri mabega nnyo eggwanga lyaffe bw'ofuna omukisa n'otambulako n'ofuluma Kampala n'ogenda mu bitundu ebiri ebbali osobola okukaaba osobola okulaba embeera gy'otasobola kukkiriza nti ddala ki weeri kuba abantu bali mu mbeera enzibu ddala nze nagamba omuntu waliwo abannayuganda akuze ng'ali mu myaka 4 ku 5 nga talabangako masannyalaze kituufu oyo munnayuganda nga takwatangako mitwalo 5 yogedde nyinyi nga ne akabiri takakwatangako ati kati njogera okusinziira ku bantu b'e Kampala bwe balaba ebintu kuba bo balaba nga tekisoboka
si kyangu okitegeera naye abantu webalinga ebintu bingi bye batamanyi nosanga omuntu omukulu nga emmotoka esobola okujja nze mpiseko eyo mu byalo nagendako eyo ng'okutteeyo sayidi zeeyo nga Laakayi nosanga abantu abakulu ng'emmotoka ejja okumuyitako n'aviira ekkubo ne yeeyongerera ddala wala naye ng'emmotoka just nga olaga kanveeko katuleetewo naye ye akulaga abuuka ku kkubo n'adda mu nnimiro ne yeeyongerayo ddala emmotoka natandika lingiza nina gye nagenda ne Lydia Jasmine ng'agenza okugaba ebintu eyo oyisa bagamba kamuli eyo n'oyingira munda eyo n'oyisa ebikajjo n'ogendera ddala emmotoka bwejja bonna basooka ne bayimirayo bati ne bagitunda paka weggwayo bibadde ne bakola bye bakola ne bamayoka badda ku kkubo ne bagamba mmwe so sigamba nti abantu baffe basiru nti baba na Uganda balina obutaala naye just nti abantu baffe babafuze nnyo ng'ate babazza mabega like nga babazza mabega ebintu ebyangu nga babibafuulira okuba nti nno bizibu oba okitegeera nti ensi yaffe ebaddewo ng'abantu tebabalaze bintu byangu kubeera nti kuba osanga mu nsi z'abasajja n'omuntu ali mu kyalo asembayo omulimi nga waka waliwo tractor waliwo emotoka ng'ebintu bya bulijjo alina intaneti ng'ebintu bya bulijjo nga bakugamba nti no farmhouse eri wano mailo nga 2 naye nga waliyo nga distance y'amayumba oyinza okuva wano okutuuka wa neighbor ovugirawo emmotoka oba piki naye nga balina amasannyalaze so kati gwe ngamba oti ati amasannyalaze abantu gabayita ku mitwe ge batatuguza buguza agali wano nga mwina gye mugatunda ofaananako ne taata mu maka ng'emmere agituguza baneiba nga abaana be tebalya obanga muzeeyi wammwe atunda ngoye ninga mwetumuambaliza za bituli naye nga atunda ngoye okitegedde kati afa ku ssente nga gundi famire y'eki erabika bubi kuba kati amasannyalaze gabayita ku mitwe ne gagenda ewalala naye ate bo kati nze kye nazuula era ewantu eyo gye nali eyo munda eyo Bunyoli nasaba Mukama Katonda kubanga nali nvuze singa emmotoka tenfaako kyokka nga kyensaba ekintu kye nalabye nti n'amafuta bagakekkereza ag'obutadooba nti president adalina okujja n'ekitaala kye ng'omuntu balina okukozesa pag lights lead lights zibadde batambudde nazo neon lights zibadde batambudde nazo pag lights za kamera okitegeera masimu nalabye ebintu ebyenjawulo in the era gye tulimu gye bagamba mbu tuli in Gen Z era tulimu era ya nga everything ndabira ddala no tuli mabega complete nali ne jjajja mukyala si wala Kyaggwe Kyaggwe Bukunjaawo Masaaba ye bukojja bwange nali Ekyaggwe ne jjajja mukyala naye nga jjajja mukyala bambi abo mulemerembe jjajja mukyala nga ye muntu asobola okukera ku makya ne bamuwa nusu n'abeera kale n'ennusu 5 n'ennusu 5 ng'agulako buttowe wa nusu nga 5 ku 100 then nga tugulako amafuta mutado baga nusu ng'era 5 ku 100 senenera n'azitereka ne zibeerawo nga tulya dodano gebuddwa ebinyoobwa byaffe tubyesekulira tukola ki so mukubeerako nenze jjajja wange ewaka wabeera nga tewaliwo masannyalaze naye nga wano Kyaggwe waneeno kitegeera naye nga masannyalaze tegaliiwo n'abeeramu eyo embeera paka Mungu bwe yamuyita n'akola ki n'amugjawo naye kati kyembuuza bo bamasannyalaze banagafuna batya nga naffe wano e Kampala gamala ennaku 3 nga tegaliiko anti ffe gamala ennaku 3 n'oba ogasuubira kituufu kyengamba nanti kyengezako okulaga kikino we baba basobola wano we bajja omusolo nga basobola okugamaza ennaku 3 nga tebagataddeeko kati olweri kati dasi kankwanguyiza ekyo ekintu mpulira nnyo abantu nga bakyogera dasi teriiyo munnayuganda mpuliriza bulungi teriiyo munnayuganda atawa musolo oba oli mulamu oba oli mufu kituufu nti gwe kasookera ku makyangossa obe mwana muto n'obeera newborn kasookera ku makyangossa ne woba ofudde ow'omusolo gutya bw'obeera newborn kikakata ku bazadde bo okusasula eddwaliro gye bakuzaalidde kikakata ku bazadde bo okugulira engoye z'ogenda okwambala ebyo byonna byonna babiggyako omuki omusolo kibakatako okugulira amata ag'ebbeeyi ng'ettabu kati on daily basis on daily routine nga balina okugagula kibakakatako okugulira pampa
Nozizo zaba zijja kochi olwo nkulaze ku newborn engeri jawamu muki omusolo kati bwe tudda kuba n'abantu abakulu bwe kasokera ku macha boti nozuukuka omusolo gutandika ne wobera webasera guba gukubanjibwa gutya wosula osasulawo ab'ennyumba babajjako muki omusolo bw'omala okusula ofuluma olinnya piki owa piki amafuta bamujjako omusolo piki yennyinnyini baagimuseera sente zeegula okuva edisize ejjirawo kati nawe alina okukuseera kitegeeza nawe osheyalinga embeera mu bamukola boda ya milioni 2 bakujjako milioni 10 oba 6 kale kati balagiguze cash milioni 6 agiguze cash atagiguze cash 10 milioni 10 kakati ye nabanga engeri gye bamunyigirizaamu alina ogiteekako gwe kati osasulira ye omusalaba gwe nti bwe baba banyigiriza ye naye kanyigirize gwe kitegeeza batunyigiriza waki wamu kati nti buli bwokera ku macha noga nti kantambule butambuzi ngena tambuza bigere engato gyambadde mu kigere olina okuwanga wagisasula wagigula yagibwako omusolo ojja kuyita mukubo jagula chapati ekigiguza kati 10 lwansoga naye bamuteekako omusolo naye nga chapati yabanga ya kiki ya 10 yali yanga ya 10 negena ku 2 biyo 5 chapati yali ya 10 kachitegeeza nti naye wa chapati agamba anja kukulega okitegere soda yali wa 3 esaa zino jamunyura ku 10 nti osaze onoka akantambuze bigere okuva gyembere kugende city antambuze bigere era omusolo bagenda gukujjako mu byejjo okulya kuba togenda kuyigino walinga kulya togenda gamba asijja kulya kati babiseranga tabwa tengo inoliya mu buli kintu kyonna kyogenda okukola gwe kasookera ngossa kati maze okubulira kubassa kati nzizeyo kubafu bokera ku macha n'ofa nti ofudde basooka ne bakusasuza maiti y'okugijja emulago ziba sente abo beera toli musiraamu ngaffe ne bakuguza kofi bagijjako omusolo ne bakuguza amasuuka bagajjako omusolo awo ffenna bagajjako omuki omusolo then emmotoka egenda okutransportinga okuzza gye bagenda okuziika nebeera ng'erina okusasuza ate ekuseera olw'ensonga amafuta then n'emmotoka yennyini bagimuguza ki beeyi bw'omaliriza abantu bano bonna bazze okukuziika nkulaga omufu ate kati gwe expenses ezikuliko ebintu ebikugibwako bonna bagibwako omusolo bonna mu buli kimu kye bakola emmere ekufumbirwako abantu gye bagenda okulya obuugi mu lumbe enku ezigenda okwakibwa ezigenda okwokyebwa mu lumbeeru twala tugende kukujjukira bifaananyi biki bye bagenda okukola kyokka ennaku zino ne mu kuziika bakugamba olina okutegeeza aba security balina obbaawo nabo olina obbasasula okitegere byo biriko omusolo at the end of that nobeera nga bwe bamala okukuziika ni kati bakutaddeyo wagenda yitawo omwaka gumu ku ebiri baje bagaifu wano tugulawo gwe bakugjewo kati buno buno oli mu kubonabona ate okugjawo okuzza ewalala era bakugjekerewo omusolo ninga toli mufu kati omusajja atuteeka mu mbeera nti ffe tulina okusasulira ne mu kufa kwaffe tusigale nga tusasulira okubeera Abannayuganda embeera gye yatuteekamu tugenda banoonyeza emmere ku kyalo nga mmere eriwo kawunga ka muwogo abaana ne bagamba nti president nedda n'abagamba nze mugoye ndye era Dani Magic yalabiddwako ng'ali mu jjokooni tewaliwo era kyakukola nti Dani Magic muki Dani Magic mu engoya gye yabadde agoyamu akawunga yeetaaga kuwa ssomero anti kati jjukire emmere yeewaabwe eyo mugoyi w'akawunga abaluwa babeera baggwanga ki wali amawanga mangi engoya gye yabadde agoyamu Dani Magic akawunga ate nga ka muwogo kitegeeza ate kana akakasooli kajja mwangwira tugenda muwe essomero mwagenda okugoya posho kati ne bafunayo gwennyanja ne basuulamu gundi kankubuli teriyo Munnayuganda mpozi nga bano abaana b'abalodiman teriyo Munnayuganda tasobola kwefumbira taliyo kuba osooka n'okolamu awo ekyejo noyagala ovimamu n'oluvannyuma nogaakati nekutabuka ekyawakati nekitabuka so kinkoze bulungi nnyo omukulembeze wange okuba nti gwe at least gwe nembeera ogimanyi era buli muntu yena agenda okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu nkusaba omulonde kuba ye embeera yonna agi experience nze agimanyi amanyi embeera eri mu ggwanga amanyi ekiriwo atambudde alabye ebintu bingi amanyi amadistrict agali mu mbeera ezitali ntuufu embeera eteyagaza embeera enyigiriza ddala kuba kati gwobokera ku makya okuba nti nno baatukatte nga bagamba tani y'ebikajjo kati ab'ejjinja Abaganda baffe bakimanyi nti tani y'ebikajjo baali bagitadde ebiseera bwe bagambira mbu emmwanyi azigula ali omu ate yaziwa ebbeeyi nga ne tani y'ebikajjo ya $5,000 tani omanyi ziba kilomeka
emitwalo 5 tani y'ebikajjo. Okimanyi nti abatajjayo na ssente zikuziza bikajjo tuukaawo kilo 100. No, kyenkugamba okimanyi nti nabatajje emitwalo 5 nga tani y'ebikajjo bwegula. Emitwalo abatajjayo na ssente emitwalo kyovala baganda bafe ab'ejjinja abo bali bakambwe nnyo balina obusungu bungi n'omuntu tasamanya babujja. Ebintu byonna babibagombye bwe bagira ne baganda kati ffe tutunuulidde bikajjo bana majaani ng'ate nabwe kati okimanyi nti n'amajaani bye bimu ku bintu ebyasigalawo ebigulu ebinusu. Amajaani n'ebikajjo kyokka tebabirima nnyo. Baganda bafe ab'ejjinja n'ab'emityana be basinga okulima ebyo amajaani. Naye gwe n'ogamba ttani y'ebikajjo ya mitwalo 5. So bannaaye oliko ogamba kambavunze mufe okitegeera. So Mr. President nnyolero wamu naawe nti embeera gy'olimu si ennungi ennyo eri awo neegudde naffu nti nze ndi mugumu lwa nsonga nti gwe oli musajja wa ghetto okulidde mu kuyiriba buli mbeera yonna ogiyiseemukko ogimanyi. Tewabaawo nnyo kyamaanyi obulamu kasita bubaawo wonna wonna n'obuli kusementi kasita bukya. Nali manyi ekikozesa zino campaigns ng'ovuddeko ku Kyagulanyi akikoze mu butuufu bwakyo nti atuuse ku ground alabye mbeera abantu gye balimu. Mbadde manyi kikuwa enkizo okulambula the whole of Uganda omanye biki by'ogenda okukola ng'oli mu ntebe otuuke ku bantu. Anti ekyo kikolebwa mukulembeze. Kati gwe kyosaba kya muntu nga mukulembeze. Kati ate ffe tulina abafuzi. Ekitegedde yenjawulo ekirimu. Saawa zino w'oŋŋamba nti Kyagulanyi atudde mu ntebe ekigenda mubeera mu birowoozo agenda kugamba nina gye natuuka ne ndabanga abantu nedda. Naye bw'oba gwe totuuseeyo onoomanya otya ng'abantu bakusomera basomere ne babakuteera mu kisaawe onoomanya otya embeera y'abantu gye balimu? Tosobola kubitegeera ebyo lwa nsonga nti gwe fokasi yo tebeera kubakulembera ebeera kubafuga. Dayasi ebiseera ebisinga omuntu asobola okubeera mu maka ge n'abaana be naye nga si mukulembeze nga mufuzi. Kati ng'addayo ewaka n'abuuza ekibuuzo kimu. Abaana basomye gundi gwe wadde bagobye ssente saazibawadde n'abivaako ebyo. Ye afa kimu basomye ye n'agenda ne yeebaka. Tafaayo bali mu mbeera ki baalidde bakoze eki wabula ye nti ye kikye ye mufuzi si mukulembeze. N'omuntu omukulembeze afaayo n'abaana abo n'abawa obudde baalidde bali mu mbeera ki n'abalabako. Just taata ewaka si muzadde. Nga ye omanyi it's different to be a father and a parent. Ebintu biri byanjawulo. Kyanjawulo nnyo okubeera taata n'omuzadde ewaka. Ajjayo kiri ekintu kyaffe ekyokuba nti ye ata ssente ze baabeetazo baata ebyo ebyetaago ate ng'oluusi abo abantu bwe batyo abatali bazadde ewaka nga just nti bo bataata butaata n'okutennyera baba tebata. Baba tebata bulungi. Naye ng'ate kya buvunaanyizibwa okufaayo n'oyogeramuko n'abaana bo. Mubamu ebirumira ebyo bayinza okukugamba bo ng'abantu challenges ze basanga ku masomero, challenges zasanga mu kkubo ngadde ewaka oluusi abo abaana ffe kuba ffe twakula tutambuza bigere tetwalinga oba okuva ku ssomero otambuza bigere ne mu kugenda. Ekintu okiruddemu. Ekintu okiruddemu kutambuza bigere ng'ente okiruddemu. Kati mwe mwatambuzanga mutwe naye ffe tetwabanga nnyo bavaani ffe twabeeranga bagenda ku ssomero tambuza bigere then komawo. President gyali bayitayo batya? Ye bayitayo batya? Madiokolo. Ali Madiokolo. Mwagenda okuyita agende. District ya Madiokolo ayitemu ayina wagenda okudde walala owa agenda kudda lirawa something like that kale naye nga district webadde yeyo Madiokolo tusuubira okulaba atendoza mu district endala ebisingako kaawo. So gwe atayagala kugoberera president nga toyagala kumanya biri munsi kusekeredde omanyi lwaki tojja kumanya mbeera ensi yo mweri bw'ojja kusigala nga kukaayana by'otamanyi. Naye nga abantu bali eyo nga nawe otukayo osobola okukaaba amaziga okitegedde. Olaba district ezitali zaawala nnyo bakaaba kyoko kati olwezeewala. Imagine bamala ttaamu ssatu bakozesa kyoko ekyo paka kati kyannema okutegeera ekituufu bakwanta ekitundu kyannema otegeera n'engeri kuba sirina nnyo ssente zensobola kukozesa kugamba nti mbatuukeko abantu beeyo. At least singa nali nina omuntu yenna agendayo
nali nsobola okugulanga box ya choko etali emu box zinali soboddenga at least buli mwezi box newezi ba 3 nenzibasindikira abantu anyway videos bwa muzirabye mbadde nziteeka waawo nga mulaba embeera president yabaddemu ekiro kyajjo kyakeesezza olwaleero. Videos muziraba mulaba embeera mulaba akatanda kwe yasuze mulabye endya gye baaliddemu esepiki ndowooza bagyozezza ku olwo lwe yazze ne bagisulamu obunyanya n'obwennyanja enguudo mwe baayise abaana bwe baagudde ne beebaka mulabyewo Dani Magic ng'akagoya mumulabye kwegamba embeera namwe mugisomeekokko mutegere nti nno ebintu si byamannyo weeno nga tukyali ku president awo wenyini wenkyayagala tusigale embeera ya Ssuuna era wedda njagala kukubuuza nga njagala ogire nina video gye ngenda oteekayo kirabika omuntu eyasoose okuta video yagitadde bubi. Kyagulanyi tiyaganyeko kubuuza ku Ssuuna yamubonzeeko emirundi 2 yaganye mukwata mu ngalo mu kuyimba wano Ssuuna engeri gye yazzeemu yabadde ng'akakasa oluyimba okitegeera. Nina video njirira ngenda giteekayo yamubonzeeko emirundi 2 ate n'essaha yakutte abantu bagambye saha yadali nga yagala okukuba oluyina edda saha yakutte mu ngalo za Ssuuna bulungi nnyo n'amubuuzaako then n'agala n'abonga ku president n'amala n'ayimba kati nga onooba oyimba abayimbi ebyo byemwekyanga biki ng'agize bw'ati yadagala mukuba sasi nga bino ebyabarasta wetaka pisto bwoti maaso then n'addamu n'amubongako ng'amaliriza oluyimba. Ssuuna embeera yonna ogimanye yabaddewo obuzibu bwenfunye naawe oli mu kwevuga speed saawa zino interviews oli mu kukola weevuga speed nga naawe ekintu okimanyi omusajja yakubonzeeko teyakuvimbye emirundi egyo 2 kati nze njagala gundi video yiyo mugenda kugiraba njinda nonyeza video eyo okufa paka wenkubidde Innosoft ne mugamba Innosoft mpa ku video gye wakutte n'agimpa era ngenda kugiteeka waawo olabire ddala ekintu engeri gye kyabadde kuba ne gesture ya Ssuuna omukulembeze sonza muletya bugalo bubiri w'obutyo bwabukwatemu nedda zoleyo lyabavubuka bali mu mali era kibula yasigadde afunye guli n'amukusimayiringira. So awo tuba tutandikira ekintu kya Ssuuna kino nga abantu bakipise nnyo interview ziyitiridde. Ssuuna mu bufumbo yavaayo nalabako ko lumungu omukazi agamba beete amugobye omukazi ng'abikooye bufumbo yavaayo agati oyo omukyalo oyo yali avuga akamotoka ka red lero nazisimanyi wabula mu bufumbo ye yavaayo kakati mwami Ssuuna manyi Ssuuna ye amanyi mulimu abantu nga kuva mabega lwakuba abantu baba tebabigoberera kati Ssuuna oyo siye musajja abadde siye muntu w'ekigambo kye siye muntu ayimirira ku kkuba erimu nti kati nze ndi wano ye muntu ali aganaga ali eno n'eno. Ssuuna oyo yakakyusa amadiini emirundi ndowooza ng'ena yakyusa dda mu Busiraamu mama we n'amugamba tereera abazadde bano totegeera yali ava mu ddiini ky'okudda mu Busiraamu yali ava mu amate yalokokako yali ava mu Buprotestanti mu Bukatuliki yes yali ava mu Bukatuliki yes najja mu Busiraamu nadda mu bulokole n'amala naddayo mu kusamira kusamira ko yagamba asamira gye mirundi emeka kakati abantu bwe batyo bantu n'eddiini bagigira bagikubira mu zaalabu okwo kuba kuba zaala ati bote balina kino kye batunulidde kye banywereddeko nti kino okwo kuba kuba zaala bo bali agalaga sokoliddeko katini awo wenyini sokoliddeko katini oyo eddiini oba ogikubye zaala naawe obadde nkugamba nti omusajja n'eddiini yagikuba zaala okuba abazaala Basuuna abo abantu abateetaaga kuwa birowoozo abantu abeetaaga okulaba obulabi awo kyonna kyonna kyobalaba yessale engeri gyali mujagujagu yamugambirawo nze ebintu bye sibitegeera bulungi yamufuumulirawo yamugamba ebintu bye sibitegeera buki bulungi kuba tebalina kintu kye banywererako nti anyweredde ku kino leero omusanga ku kino enkya omusanga ku kino leero omusanga ku kino enkya omusanga ku kino omuntu nalina atabiyimirira ku kintu kimu n'ogaa nti kati nze
ndi ku kino oba osazeewo okufumbirwa fumbirwa ofumbe gwe tewatuuzibwa no yera wasiza nga wasaani omukazi mwava wasa ate bintu byatulaga emabegako ekibira kyalina amayumba kalina gye yali amaliriza n'akola white etegeeza yali agenze biguza sale kuba eri bamugobayo kusabiriza ate no wamma basajja medayasi ate white house studio tajigula nga yagikoleryawo kalenda ekyamugobye eggulu kusabiriza amugamba osabiriza ate tonywerera wamu omulamu wago sigutegeera bulungi tambula okole ki onviire kakati Kyagulanyi ekizibu kyalina oba ekirungi kye taagala muntu atali wamu Kyagulanyi kasita kulaba ng'oli bwoti tolina watuufu woogwa ng'akuta ate Kyagulanyi tapretendinga mukwano takwenya mbwadaasi oli kyali wange ebiki wano mu bantu asimayiringere ye aba open n'akulaga kati kiba gy'oli either okwetereeza oba okusigala ku ekyo kyokola kati Kyagulanyi taagala nnyo kuddira kubuzaabuza bantu be gwe alowoozesa abantu nti ofuse muntu mulungi ng'okyali mubi bw'obeera okyali mubi era yakwejjako takola ki ate Kyagulanyi kisa kye njagala muyige Kyagulanyi takyali oli togenda kuva eri nangalo zo gy'ovudde oba obadde oli mu kusalaasala butungulu gwozimuleetere nti akwate yada okute microphone anti ekyo omuntu yenayenda nga wawasibwako esala noba okyali oyinza okwadde osala butungulu ne bagga ayambala awo gye kitegedde so kati omukulembeze baleme kumufuula nti wajjenjero nti buli avudde eri tumanyi wa gy'ovudde gw'oleese bigalo byo musibayi vibe ekukutte ng'oli mu kuyimba ndonga ekutte nnyo gw'oleete engalo zo mugende eri ewammwe gye mwasalawo okubeera gy'oba okwatira buli gw'osanze mu ngalo ate munaye kibannumako abo abasajja ate ye mukama waabwe bennyininyini bwe bakkiriza ye tebamusembera adde mukwata ne mu ngalo ne beesiba ku waffe bava eri gwe batuukirako mugende eri wa munna mugumba mukwata mu ngalo ate babakkiriza ono w'abantu osobola n'omusembera at least naye bali obeera wano ng'ali eri oli waabaki gwe bakolera kuba bo bantu lwaki ombuuza ebintu by'ekisiru ate baligenzeewo nga ti si w'abantu kuba bo balaba w'abantu anti ogamba mbuno oli w'abaki gwe tokimanyi nti w'abaki si waabwe naye omanyi gye bakoma omulaba ate kati omukisa gwe mwadde mufunye mwali mwafuna oyo sale nga yabakkiriza okunyumyako nammwe naye kati agenda abajjako engalo mugenda kukakasana sale kasita abata bw'ati so kati Suuna tumukolere ki interview nga zisusse ng'ayogera bingi Suuna talina makulu okay ate principal yatugaba ebintu ebitalina makulu tetutagaba amakulu kati fwe tumuwa ennyo amakulu tujja mulowoozesa nti alina amakulu yakoze live olunaku lwabadde lwa Sunday yennyini n'agamba mbu buli kijja wadde kiba kikoleddwa mu bukyamu naye kina engeri gye kikuyamamu kati kyampadde amasannyalaze kati buli omu anjogerako ne ngamba gamuliwa mu obwo obuviri obusiike gamuliwa toddamu nakwogerako oyo kayigumi kyobala sale yakugoba gwe kasajja gwe obuviri obusiike ate yakugobera ku microphone nga teri yakwegaana n'osulawo akazindaalo mu obwo bupale obukukwata n'odduka emisindo oddangayo n'omwemanyiisa yagula ne table alinga yali agula akazindaalo okuyimba yagula table nenze neewuunya abo abasajja oba kweja akuba biki oba kyobala mumalamu amaanyi n'abantu bemusabiriza okyali mu kusabiriza weja akajja kamba ogula table ogigula gwe kuki yali agula kazindaalo mpozi nga era mukyala omwami yeyagiguze nayamutuulako nga table era Suuna mwami yafumbirwa kyobuzaabuza abantu naawe Suuna yafumbirwa bamuwasa omukyala yaguze table nga table ya family kati Suuna alowooza nga mukazi awo siri sure naye era bwebanga kubajjukirira oba olina ofumbamu kwettuuka oba olina oddinyiga wali eri mu magezi nga omanyi mami naye nga ye mudyaye gyali eyafumbirwa ye kazi kyamugaba kati no gwe ogenda kubeeramu either osalewo kati awo wona akwata ebisubi agende wasala okusaba nga ayagala kunoba naye afuneyo kasete anobe ekyage kumbe ekikazi nakyo omusawo kirina mulungi sale yamugaba totawaana
vawano genda tuve ku musajja ebintu muveeko na muvaako waliwo embeera eyaguddewo luli twali wano ne twogera naawe nga cold blood weeri naye erabika eringa etandise okwabika nina akasimu kange akokubiri ke nakuwadde wakataddewo esimu watanze n'ogyegabira nze kati gwe tolina omumanya dayasi teweegabira simu zitali zizo weegayiridde teweegabira tolina kyogenda kuŋŋamba nkugambe teweegabiranga nakuga ebintu bingi byalina okunjigako febe bayimbira kali akayimba sirina nnyo naye ndi mu kati ate obadde ng'obadde ogiwambye birabako amasavu so ffe tetubeera beeraliikirivu ffe tulyoke uncontented nti ffe tumanyi anytime from now ensi ensuubize tulibanga tebakyatuvumira mu nsi ensuubize mu ggwanga ery'amazima n'obwenkanya mu nsi ensuubize oba kuli baka iPhone 80 tuligikwata ekigenda okuzanyisa vidiyo eno ono musajjawo waliwo embeera yagudde ku stage n'amala n'agikolyako ne interview akola interviews indirectly wenjagali ya Chameleon yewe yalinnya ku stage yagambirawo buno obusajja bwa Bebe Cool obwani n'amuwerawo ono yayita bbali andi kati mayanja brand nene nono brand nene siku bafudde kanzo ne bafudda ne asinga musajja nombuuza gwe kati nkubuuza andi kati kyetwogerako twogera ku byenaalema kale ono tasobola kubeera brand ku bafudde beera mune bafudde alina gyakuba essimu ono gyatasobola kuba alina namba zalino ono gundi presidential advisor oli fountain of ono yamu advise andi kati gwe ekikulemye otegeera advise kyono zaawa omukulembeze yamugambye akayanire Indian Ocean zeza advise kati teri mugundi ye muri diction zono kati Indian Ocean yaba bali gundi bya bulambuzi oba bya minerals kati mukyala wona asobola ku advising president kweyensonga kati kyembuuza ono advisors zawa president advisor aidha nokwa yajiwadde mukyala we namugaa geno ga president Indian Ocean yaffe kubanga ebiwe tudda mu bya minerals Indian Ocean mu minerals bichi tusobola kwanga tujetaaga ate nga mukyala we yakola ki ye minister we nebo yabadde amugamba nemukulemeza ko kuba nbe yalonda sibategevu bulungi bwe yabadde amugamba yamugambye bakayanire ki Indian Ocean boye babuli ekigambo Indian eno Indian aya bagambye ya Uganda anti kyembuuza boye babuli India ati kyejagalo tegeera eri India ekitegeeza ne Ocean ya India singe bad African Ocean ati yatabukidde bana Kenya anti ye kibusumbuwa nti ekisumbuwani ekisumbuwa Museveni ne bano badvisor be nti tamanyi nti ffe just twina port ensi yaffe okusinzira weeri eri landlocked yakiganye ati uliriza ffe twina ku beginga Kenya yaganye yabagambye era olutalo lujja kati akolebwa ati abatukubire tugitwale batidde kubeera kuba waliwo ekintu nga kyetagisa muntu nga obwongo bwo bukola bulungi newabakuba uliriza newabakuba kati kino kanchiteke kugwe njagala olowooze ng'omuntu ategeera newabakuba agenda bakuba Kenya agigatte ku Uganda tekisoboka kati wekibate kisobokera kigenda sigala international boundaries ezatebwawo nga port eyo era eri Kenya mu mbeera yonna oba olutalo aluwangu mpozo gabe ko kitege kunze kati nzata tegeera on their behalf anti kati ovuma obavumye uliriza nze ngamba ngamba kuba nawe kenyini kyo badogezako okwogera ngolinga agamba mbu tusobola okugirwanirira ate ne bwetulwana ate omukulembeze yakitulaze asobola okugituwa era amazi tugenda batugase na wali kati bwana amala okuba Kenya ne tugifuna kati n'abayindi nabo ne baga kati ocean yaffe tujagala ate abo balina ebizuka mu Uganda wange tujjafa kitegedde population yaabwe yesinga mu nsi yonna bazalanga bomye okategedde kakati tusobola kuŋŋamba nti ffe essaawa zino tulina ebintu byetuliko ebyamakulu ng'oli advisor ate yagamba eggwanga liri bubi lidda mabega abantu tebalina basayansi tebalina mirimu tebalina kyenyumba zingira ebintu by'abasuubuzi bifa amazzi buli kimu ebintu byaffe bifudde okuggwawo ate n'ogamba nti ate soke tukaanire andi ekyagimukanya kiki n'agamba abasuubuzi babateekako emisolo mingi nnyo awo kweyo pooti
kati oba gundi akyuse emmeri zigwenga kuleke Victoria ate zinaayitawo era zina kuyita ku Indian Ocean okuva mu mawanga gali amalala. Kati kyenjagala osooka otegeeza wano omuntu atulaba naawe kuba gwe Daasi naawe okutegeerako oli wakumala kunyeenya bwoti ogamba nze oba ogamba balinga oyita munze gwe ngamba oli wetaaga mala kunyeenya obwongo ne bushepinga bulungi ninga kedo. Kakati kyenjagala okubuuza bwe tukuba Kenya 1-on-1 mu lutalo ne tubatulira era tugiwangula port eyo egenda kudda mu Uganda nga tudde mu demarcations, international demarcations nga bademarcating nti kati Kenya ebironga ku Uganda nga ne port tugitwala patwa tugiwangudde be kyatugamba ekintu kye yakoze nze nyinza mu advising amu bwenti simubi President Museveni simbu ngani nze nga citizen aina ba presidents advisor ate ndi citizen alikuwa bwali akugode ko tino ba citizen ba mu advising yalonda kale kati nze kangambe bano ba advisor be boba mutuseeko buki obubaka kye kyabateesa okufuna birowoozo mumwe babimutwali kuvira ddala mabega Uganda twali just nga bonagamba nti twali access free nti twalina access ku port eyo nga tusobola okufunirako ekintu without any question nga teri kintu kyonna kutubuuza oba kugaya ki nga bwoba Omunnayuganda olina ekintu kye weetaaga nga kivudde ebweru nga kigenda kugwawo oba Tanzania oba Kenya nga tulina access eyo naye nga ffe omwalo wane waffe teguliiwo wabula nga tusobola ogenda mu ezo ensi firire nga teriyo kye bakola ki access free nga tebakubuuza kintu kyonna tebakuquestioninga kintu kyonna ogenda nojjayo ebintu byo n'okola byonna byokola ki byoyagala yali badde ayogera nabo in a peaceful way. Mbaga mbo bagezezzaako ne bigaana Bannakenya bateekawo obukuku buli ddakiika. Gundi etisagazi badde ongoing for a long time. Naye yatuuse n'alaba nga bantu beetaaga kwatulira. Kenya yokka ina port. Tanzania yasobola. Jasobola okuba. Kozi naamini Tanzania amulemerera. Katono yasobola Kenya. Agitukubiremu. Ffe weetuli. Era yagambye saawa yonna bajjawulira. Agitukubiremu kinava mu yebiraka naye nga si kya gonjofu na butegeevu okuba nti tuyiso okubeeraawo nga tukayanira ekintu ekitasobola fuuka kyaffe olaba ebiseera ebisinga bwe twabeeranga abato twakabiranga nze nali muto gwe oyinza okuba tewaliiko muto nga bakuzaala oli mukulu ffe twakabiranga ebyokulya atugeze nga banaleeta omugaati by the way kirabika gwe banaleeta omugaati n'ogukabira n'ogukayanira kati maama nga takaana atuganaga n'omwana ono omululu guno njukira ffe baatulangiranga mirulu gy'abakitaffe kati nga kakati ngenda gukuvumula ng'agukukwatira n'agukuteeraawo n'akugamba gulye negukulemerawo nezikaaba tetwabirina ebyo waffe mbiyigidde ku ggwe twali mu byanja mu maka ganjawulo twali mu maka ganjawulo ffe baatukuza nga kye bakuwadde kikumala tokabira kirala ffe twali walina mululu anti kyeŋŋamba gwe wali mukulu already mali bakulu babazaala muli bakulu newe nali omuto ate tobanka omuto tewejjaako kyakuba nti walina omululu kati Dayasi bwe wabeerera omuto temusobola kuba mwakabiranga ebintu kuba emimonde gyabangawo emyokye nakugamba saakulira mu kyalo anti wuliriza si bya kyalo ate nze nakula mmanyi nze nakula mmanyi nti lumonde bamusimba mu katale 7 mmanya luvannyuma nti no bikata kujja mu mbeera yo ggwe 7 era Kampala yalinga kyalo ngera emimonde bagivumbika emiwogo bagivumbira nga bagyokya ne bakola ki nze nakubulya yonna gye nkulidde nakulira Zana anti kyenkulaga ebyo nabyo byali byalo Zana ku round omanyi waawo ng'ekide kiyagaliye kumpi wali olingaga nti bakuzadde 2,000 nasomera ku Pioneer Kindagate anti kyembuuza bakuzadde 2,000 nasomera ku Pioneer Kindagate ni ssebo mu 95 okola akalango kakasuuka ak'omulimi asinga senekera muli musajjo Erewe tozija kubulabwa tugende ku mulamwa akalango kakasinga Eddie Kenzo agenda okukola interview yenu nga waliwo incidents ebadde kuki ku stage Bebe Cool yatwala bona yali ayita mikwano gye n'amulekera abantu babiri Green Daddy nani ne Chosen Blood n'amulekera Chosen Blood Kenzo mbuli wajja ku stage yefuula kawaida tava mu motoka pano nga bamaze okuyimba ne bakola ki mbu Gravity yagamba Bebe Cool oyo mundekere ngenda mu kusomeseza essomo kiwabuyu natandika okuddugaza stage n'abantu
Aina lwe yalinya ku truss. Omukulu agenda okulaba ng'enduulu ekola ki? Ekava. Enkera n'agamba bwe temujja binkola. Anti oli omugenzi awo nyini omugenzi yafa bali bamuyitani yafuna accident awo ekyengera yali asamira akawanga ayogera gundi oyo akawanga ayogera Deo baby Deo oyo lumu balina gye baali eyo mu kyalo nga ne Chameleone kwali agenda kuyimba kati omukulu nga alina etuni ye akawanga nga watu bagitegeera kati alinnya ku stage olwali okulinya henze baby Deo akawanga Chameleone abuza kakoze kajemu pale kati nga wulira crowd etawuse kuba daga ekiki kaliko kajemu pale kaje nekimuganda ko kuva motoka alabe kiche kakola kube abantu bagala kubanyumiza kawanga kikakola ki kikakola kati babanga msuza kiwabuyu kyamutade mu mbere tukawo kati Gravity kyatuse ku stage endulu nekaba ngo ino okufubutuka mu motoka waliwo endulu ekaba katike Chameleone ku baby Deo yava mu motoka asawoka twali ku gundi beach gye bakolyangako nnyo ebivulu entebe ngo genda tutuka ku kisaawe Lido fike ebiseera ebyo ng'akuwa Chameleone yali backstage n'agamba akagenda tulabisa kale bagenda ne babuuza DJ limba kirwasembayo okuyimba yali yakalutandikawo ti ng'emikono giri waggulu nga Chameleone ali ku stage sure ng'ali ku stage ekimufulu omukulu anti yakajjako microphone Chameleone oyo mulaba ekintu ekyakikola nnyo n'ate ludda kirina we kiyambira nali ku Freedom Stay mu concert ya Tulimaje eya Bafana ebyaddala Bafana show yatuka ne muzito wako ngeganye wabula abali ku stage ayimba abantu bamulemeredde okukakasa like nga bakyali bayonta nga kitufa ayimbye nenga abantu balaga bakyali bayonta bakyetaaga endongo bali awo Mukama Katonda namuddiramu ne kaji kuba nti kalinga ke kanyinisho ne kajigalirawo kajjole ayimba ne kanyingira ku stage nga ayimba ne Bafana noza yasana ekiko naganda banda bakuki bade Chameleone yose kati ye ko fake America ya bamanya nti nno bwava ku stage eyinza okukola ki okukakana ko ye n'agamba akola ki era ekyo ekintu abakinyigira Chameleone yakikola ne buli omunsi okifunamu mirundi ebiri kati ye Bafana show yali muzito ye namuyamba kati ate kyabadde bwekiti ewa gye babaddeeyo mbu adde before Wabuya akola ekintu ekyalinya trust abantu babuuka bagamba yoyo waffe nenga just ebirwa bwerabirwa Wabuya oyo stage yazikuba kituufu era ye akomaninga stage yaswa kwandi abantu bakowumu emikono gidda waggulu omukulu abalinda bamale bagenda ajja awanika emikono giremerayo wa agamba embwa zino nedda ate nga yateekawo etteeka mbu ye president w'abayimbi alina osembayo okukola ki bebe aba regional bwe bamala oyimba bebe atandika okujja ku stage yabeera nga MC atandika okukomaninga amajjeege naye omuntu gw'asembyayo yaani ye Gravity ate Gravity wasembayo asembayo na lulimba lwe bayita amawina kumba oli yalutegedde nti lwe musembyayo so kubulira ekyazzeeko wuliza interview eno tulina abantu bano abe media twajja wano nga tuzikwenna kulaba nga tubagirani muzeeyi twajja kulaba nga tutunda campaign zino mu bantu naye abamu balina interest endala zibasavingira mubalaba kusegera najja alaba era kyekyalwanya ne Chameleone ekyo kyakimuyomba ng'abantu bakwata ne bateekayo obuvidiyo nga bamumonkinga batadde emisawundi ebiri fani naye n'anyiga naga kati ne batimu okisegera so mulaba embeera eyo etambula etali nnungi naye we shall do whatever we can ensi bwekyo ensi erimu Katonda erimu ne sitaani ani gwe yayise sitaani era do whatever you can kuba ani gwe yayise sitaani basitaani be ba Gravity ne bebe kubanga ye Chameleone yali yagamba bino ebyana bya unstoppable bino ebyana bya gundi bye bikola ki bibiri mu kungira kati kitege ono yali tayagala kujayo njala direct kati yayise sitaani naye nga ayita bali banne sitaani indirectly nenda kugamba nagamba nga kibafudde kyamaanyi kwabo bakenzo nga muoza nasanga n'omujegano nankanya nangamba bw'owasa minisita onawo oba ofuse minisita anedda bw'oba owasa minisita goba ki oba bawa minisita
kuba minisita just tewali kyeyongerako kati kyenyagala mutegeeze Edirisa kakati ekino kyabadde bwe kiti gundi Gravity bagiteekayo amawina nga gundi agihypinga bebe from nowhere balaba omusajja afuutuka bade manyi mu bebe yabadde agibakinga ng'ayimba paati ya saa anti olwo n'olwadde lugera kubeera lutalo lulala ati nedda ate kati kunyumizawo nga bwe kyabadde bagenda okulaba omuyaya afuutuka wansi awo n'omuzindaalo omufu okutoogera beebuuza omuyaya abadde ki ajja straight ewali bebe ayagala omuggyako omuzindaalo bebe amugamba ekyali tayimu yaffe bireke nga ki Gravity kiwulira kyagala muyoola nga bebe akikoonako nga kigamba kakkana kati omanyi kyeyakoze omenye kyeyakoze yagenze ku stage ng'ayimirira bwati ng'akwata mu mbinabina mu luyimba lwa munne kuba endulujuka yagisanzeeyo nga bagamba yenze musuuza amujwisi wa mango neŋŋamba wano wetulaga mwana Edirisa era ddala balyoka era amannya gano ge batutuma oba ge batuuma abaana galaga ebintu bituufu oba baida we nali naawe olaba ebiseera ebisinga olaba oli gayi gwe bayita basaalirwa weeri gundi ejjinje ye wansaalwa kuba ye basaalirwa ayina osaalirwa buli kimu olaba ye ensaalwa zimusumbuwa zimuluma kati musuuza ye erinnya eryakusuuza kyolaba ne famire y'oli omusajja yasalawo waakiri abasuuza ekitaabwe newaba yafayo kamubasuuza afuuke wuwe ekitegeera nti erinnya lino liba likulondoola n'ebitalina makulu obisuuza kuba gwe oba walwala kukola ki kusuuza kuba oluyimba lwa wina si lulwe abantu kwe bakubira endulu bazikubiddwe oyo si gwe naye kiri erinnya liba limupuushinga okukola ekyo kyalina okukola ki okukola so ebyo mba mutuma abaana amannya mugeetegereze amannya ago nago gakonsideringa kinene nnyo mu future eyo mu kaliya y'omwana abaana ba media baali mu kugira bw'ojja n'ompa omulimu nga gw'ompadde nga ndi ttiimu yo n'oŋŋamba ogenda kubeera ttiimu yange ngenda kusasula bwe nti olina kukola bintu byange byengambe kyondagira okukola kyenkola right kuba gwoba ogenda okunsasula naye abadde bamukwatamu eyo interview ye ttiimu ye aleetere ttiimu ye okukola kyayagala okukola aleme kuvuma ttiimu y'abali balala kuba nabo bagigamba kola yokola bali tebanavayo kwogera yo already yabayingiridde ate yakola interview kuba ye yennyini yateekawo etteeka yakola ki ye last man standing okujja mu time etali yo already oba olaga akaliro kakutte oba omaze okwokya olaga akaliro kakutte kubanga era ogenda okubalabalamu nga Kenzo ne Gravity bonna era bebo bayimba ebintu ebyo watuwe watya yes naye obola Kenzo asinga ku Gravity amaanyi naye ate akalyo kamukutte ekyawina ate kiralamu oba okkiriza kati sigala ku kiri ekyokubeera nga bossman nga gwogira bera mu motoka baveewo sawa eri esembayo bembaliyo abantu bagambe anti kati mbu Gravity yamusoomooza yagamba tubakube no nga mwekwese mu motoka muveeyo mugirabeko bwekutte anti kati yavudde yagirabe ndowooza yavudde n'agamba sijja kulingiza nningize kanzira ku stage njote muliro nga nyimiridde wano so sewe yakoza ngenda beera bubezeyo mu motoka godde eno yine abantu babuuse tugenda batuukako nga bali ku kimu for us we are hungry and you are there just singing smile stamina smile jangu kulage you want to show us what give us food atuuka basaba mmere bagala mmere for us we are here for kati nende akikyuseemu kuba kati yagamba yakulira nga bwe yawetteeka nti yasembayo kati yabaasookawo nga abantu tenjala tennataba bulungi kanati abadde takimanyi ate takimanyi kati ni mumunegula anti abantu kati buli obudde nga kati enjala emaze okubaka Gravity amaze obabuusabuusa kabadde mu lubuto kaweddemu kati gwogenda okujja n'empereyo simanyi sitamina ziteyo nga bagagwe nno obugere busimba empola for us we want food anyway nga tumalize ne story ya Brian White noyo mwana lwakitadde Italy n'atuleka yavudde n'ateekayo ekiwandiiko kinategeddeko oluvannyuma lw'okukaaba ennyo ekiwandiiko nakyayo mu luzungu olunyi n'omuntu ali mu bulumi bwe yaddayogera kutasawanika luzungu bwe luti ate waba aluma no alina bahandola mmanyi yawandiise mbadde mmanyi tasukka shuwapo kati kyembadde ngenda okugamba Brian White omuntu nga kyamanya kirabika kitegeera
Brian White bali abaideo ne sendeze go wamuwulire emirundi emeka nga ali mu kuwa speech abantu wona banga ali mu kuwogera n'abantu nga ali mu luzungu oluli awo Lugandiki. Ozungu ayina luno lwa kikopo kisibe mu kiwato ekikopo kisibe kakono k'empale. Kikopo ky'obuugi n'ebigere byennyini abitaddeyo nga we biri situation gye birimu. N'ebigere ndabanga be baasiize peanut butter. No kituufu yayokyebwa neste biri bwe bitonga ebabitaddeyo. Bino abitaddeyo lulinga yakagira okitegedde ngabo no kyenkugamba tokitegedde nga wobanga ekintu kyakakuba ebigere byo biraba nti biringa biriko owulirize kyenkugamba tunakitegera tonka yanya ku kintu kyendabye ati kyo kyenkugamba tunakitegera ebigere bye batutereddeyo si bwe biri kati bye biri walinga ekintu instance yakabaawo nga bakati omwana w'abaana yes kati bye bigere bye batadde ku posti kati yako akulaga nti we bito we biri naye nga bataddeyo biri biki ebikadde ebiri fresh kubanga okujja mu kooti wana atugambe buno bajja ne bamudragging nga budragging bamuleeta mu kooti kwolwo olunaku naye nga ate omulamuzi bamuwa discharge form okulaga nti no bamukoze eki okitegere kyegamba kakati Brian White abo balaba ngenda kubawaako embeera nga bwe yali mu kooti omanyi nina clean videos naye zimu mbadde sizikozesa nga nziri mu simu yange buli kyenjogerako nina clean video olunaku olwaleero buli kyenjogerako nina clean videos. Brian White essaawa zino nze amagezi gemuwa asooka ajje Kyagulanyi mukama wake kimu munamwogeddeko buli waakaaba amwogerako ayagala buyambi Kyagulanyi akola ngaani nga Sevia w'abaani w'abasiba abantu simanyi naye ekikulu ekibadde mu bbaluwa yagamba yali teyeekoza bannange yali mu bulumi n'agamba bawamba muwambe kansoke mbuuzeemu nedda sibuleme kujoga ati bannayuganda no kati njogera ku kyabadde ayogerako kati ye ali mu bulumi bw'amaanyi osinga maama w'omwana omuwala ne taata we ali mu bulumi bw'amaanyi osinga omwana gwe basse singa bali abazadde be yatidde omwana takuzika kutuuka awo ye ali mu bulumi bw'amaanyi ali mu bulumi bw'amaanyi okusinga oli ofisa gwe yakuba essasi ali mu bulumi bw'amaanyi okusinga abantu be batomeranga ne konvoyi ze ne zigenda bugenzi ali mu bulumi bw'amaanyi okusinga Bannayuganda be yaddiranga omuntu waabwe omununuzi waabwe gwe balabanga ng'ensonga nga ye amufuula muntu mubi amwogerako bibi byokka essaawa zino naye ng'alaba ate yalina omusevinga okitegeera yalina okuba sevia wa this time nga naye emabega yali alaba nga talina makulu talina bulumi bwalimu kuba batatuusiza ku Bannayuganda kituufu just ali wounded abaana babakuba amasasi mu mannyo muno amannyo ne gayiika abaana babakuba amasasi ne gabayuzayuza emigongo bakyali bafe babakuba amasasi ku mitwe ne bafa bakyali bafa mu mmotoka gabalinnyanga kitegeera kati gwe essaawa zino gongamba bulumi kibooli ali mu bulumi talina bulumi bwalimu ali just mu katemba ate yo naina n'omukisa ajja kiwulira ku mpaka ajja kiwulira ku mpaka kiba kyetagisa na mboko n'emboko zijja kuvuga ate omulwadde gwe mwagala okuba gwe musajja gw'olina ekyekyo ate oli ku bantu ottamba oli mulwa weekozakoza mu ogaana kuki nawulidde nti olwedde bamuyingiza omukisa gw'alina guli oku talinawo omukisa agulina kubiira gavumenti ye yayitale kuba kasitoba ngo olina ekizinga ky'owuninga mu nsi yonna ng'olina ekizinga kirambe kizinga nga kikyo olina kisese ogira ne gavumenti yo n'ogamba mukulembeze w'eggwanga yaliyo mu Italy n'omusajja okwesibako n'okubeera ogamba talina kazinga mu Italy takalina nawe kozesa ku magezi osibasene mekanze ndete obukakafu ng'akazinga kwayimiridde ng'era ayogera ayina n'abamubakinga ng'akazinga kwayimiridde sigamye nti ayina akazinga kwayimiridde Italy wabula ayina akazinga Italy mu birowoozo ejinja bambuulidde ekigambo Italy kyekitegeeza oba ekigambo kya lusogo oba kyekitegeeza Italy nga wonagamba nti ku ttale ku lusozi ku ttale obadde balabi balungi mwebaleka tugende wakingisa hatu malezi n'ebirala ebijjako eno kyo egenda essaawa zino then essaawa eziddako tugenda kubeera nga tulaba ebbeera ne Suuna naye mulangira n'abalangira temutereera Suuna omulangira wa Lugembe abalangira mulya mulimere muluzise